the first. Name the second. Later Uganda, banana, days, Uganda. Mutuyeka terega wewe naza Uganda. Mutinava wano mukifo kino n'agenda mu kisookuwana naza Uganda. Bamala okuwayinamu basinatuulira kubadde kiko nnyo kubanga wakutegeeramuko mutuule nali nva kufuna esimu neevu bwevuga netuwaya n'ekiseera nekituuka nambuuza nti famire ya Roni owenyinguliza konzesabasajja naye njajuuza olw'ekigambo ekyo nakwata enyonyi Uganda Airlines neesidde kane muyongere Airlines enyonyi nakitamulidde next day nakwata enyonyi netuuka wano netukira number 10 Downing Street ewa Edgar gendaga tukuisa wano nempita Saalongo Kibuuka nembagulira nga bwebagulirako olw'ensonga mukiffe abamu waliwo ekigambo Luzungu kye bagamba so says the king and so it shall be done because the king's wish is our command. Sabasajja bw'ajoja bw'ajo tamala kugamba nti ate nedda kibazo akimanyi okulirawo obukolezi kale nenjija wano nga kwegaseeko tamale kigulwa ku muzi netukola enteekateeka tugenda tukyalira bakola era bwe twatukuba nange baasanyuka nalinye bamukubira sebabuza nabyayudde bagamba ku nsimu ye nebongera kiwanekirala kaakati twakola emirimu egyo kuba kabaka bwayagala fe tukola bukozi kati nabadde nzija okukozesa abasajja namugambye katikiro namugambye nabagereka namugambye kawuki namugambye kimba namugambye akisabalanga namugambye nebakubagamba bagambye nesijja bagamba olw'ensonga tulina okufolowinga protocol bwabaawo mubaka wa Ssaabasajja nga atudde bwenengaliko bagamba nti bagambye oluba lugambo tiba kituufu ffenna tujjamu ekyo ekitimba era bwe natuuka wano sajja embuga nenkuga nti entuusa tulina okuyiga okukola ebintu mu ngeri entuufu naye ekikuba ennyo ekyebintu byonna bannange bano abaweereza batandika ddala bakakabafu baweereza bakabaka abagenda n'abaana bafe tulina bakola bwe batyo kaakati bw'otandika wano wentuli kifo kikulu nnyo kati emaani wano waliwo ekizimbe nkiraba kyekizimbe kinene Christian Airlines Center bwe nabeeranga natuukawo emyaka 47 n'ekitundu ejayi mu October 1978 muli netukola emirimu awo netutandikawo eddala ly'obufukirizibwamu Ssaabasajja tubuuza Ssaabasajja ejjanga wano everyday n'abalala bonna nga tuteeseza abantu bangi muwadde okukola abalala bannange mubakubire mu ngalo abantu bajjaawo baprofesa bakiseka bakanyirihanga bakabuzi kibazo nyende kidai amani tubajukire kuba mu kaseera kajumba kajumba sali nzeka kakoma magoye lutaya yiga
Segawa, Mutawe, Bwete, Chikuni, Bembo, Binahisa, Buyonja, Sekuya Mankangi, Paulo Kavuma, Wava Mundo Sebukwao, Mwana Muli, Mwana Chienje, Sheka Karantani, Murida, Lule, Tata Wachibazo, Chiwanuka, Tiava, then the Zileta, then it was stronger than the one we knew, and Indica Kavuma, and Sakirana, Yatanka. Sia kabikwamu itufuna semugera itufuna tegimuro kafero simoni bulebeka bakawuni bamulinda basende ya bakatene basesanga mpanga koyoyo mukasa mukungu ko mutale banali yakumutulinda abayitora abemuraba abayikola abawe bisoka nagala bangi netugenda kwera bya anti-rose wafu mama nakazana mama wange yalija ilimu yoni katende kalimu warusi doom the unsung heroes. Those are the unsung heroes. Abantu bako mulimu witene badungu twino badike njagadde buli kaseera tujja kusosowaza abamu kadibaba tetwali feka abantu bakola emirimu gya tene kakyenjagala okukola singa munzikiriza tulina abantu abatugendako bangi nnyo abantu batugendako njagala tuyimirire tubajjukire tuyimirire tujjukire abamu tulesijja kujjukira mubajjukire mu mibyo gyammwe Patrick Kaboyi, Jimmy Mugire, Simon Kabuz, Ambo Kendrick, Nera, which I work in. David Moro, I am young, Simon Semi, Paulo Kavuma, Yuri Magoye, Dr. Exec, Dr. Kaira Binai, Sakanina, and Rosa Nakazana, Kaumi. Mama wange Rosa White kwitanga na Renzo Captain Kabo Richard Kabo Wisdom kwitanga na Mungu mpanga wa Mungu abatugenzeeko nga tuli na mama kabana mubajjukire nga mulina abaana bafudde nga tugenda awa Katonda abantu bafaanana batugenda kubamuziye ate kubwabo abasigaddemu tunywereze tulwanirire ebyaffe baweesa ekitiibwa ku binyeeya kitaffe n'omwana omwoyo kanaye mutuleeko akola ebintu byange sijja genda mujakolako obusirinanyi kubadde nabisoma abakuwe bali abajja okubikola naye balamusiza nnyo namwe balamusiza tuzze wano nga tukuŋŋaanye okujaganya n'okutengereza n'okujaguza olunaku lwa Buganda naabira tukirinnyakasawesa butya Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi atuula ku nnamulungu y'obujjajja ng'alamula Obuganda emitima gyaffe gijjudde okwebaza Katonda katikati ebyayita wejukize tunuulira ebitwetoolodde nga weebaza Mukama olw'obulungi bwe ate lengera ku by'omu maaso n'okukkiriza n'essuubi nga teweefutyaafutya tudde emabega tujjukire obwesigwa bwa Katonda bw'alina eri Buganda ekyamateeka 8:10 Musa yagamba nti bw'onoomalanga okulya n'okutta
weebazenga Mukama Katonda wo. Weegendereze ng'olimenga okwerabirani Mukama Katonda okatenakawulira olwemenga okwongera mu mutima guno nti amaanyi gange n'omukono gwange bye binfudde kyenjira bye bindeetedde obugagga naye biranka. Leero tukuze emyaka 33 Katonda ayise n'Omuganda mu biseera eby'obulumi ebyakajigijigi ebyokugeserwa ebyakasaŋŋanzira so baali batubuukiridde naye ffe ne tuyimirira wano mu kifo kino abaali bekiddukira mu kusaasira Mukama Katonda yazaawo obwakabaka n'ennono n'obugunjufu n'obulombolombo n'empisa zaffe n'obuwangwa bwaffe ekibuzo kitugerako mu mutala obugunjufu n'ebitutumu nga tukolera awamu okulaba nga federo muddemu nti federo nga tukoleramu okulaba nti federo edda mu mirembe. Leero tusobola okwogera n'obulungi Abanezeeri oba Abeneeza Mukama yabituusizamu. Amina. Akabi akasinga mu biseera akabino ebyokujaganya n'okusanyuka n'ebyomukisa bituyita jubiri kwe kwekubumbaza. Bw'ogamba nti amaanyi gange gegakoze kino leero tetuzimba na mataffaali sijjukira oba mataffaali oba matoffaali kati kiratera okumbagula mwenge nti waliwo enjawulo. Sina mayinja gokka tuzimba n'okutendereza kyenva nsanyusa ebitima tutendereza. Kale tujjukire nti Katonda abadde mwesigwa eri Uganda. Tunuulire ebiriwo kati naye ffe Katonda Katonda tusomye Zabuli ey'ekikumi muyingire mu miryango gye nga mwebaza Mukama ne mumpyaze nga mutendereza erinnya lye. Kyo kibalesewa n'okwebaza. Twebaza olw'obukulembeze obulungi obwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Magulunnyondo Kyukyu obuteregga obw'amagezi okukuuma obuwangwa okukuuma obuwangwa bwaffe obutebenkevu obuntubulamu enkulaakulana. Tuline muteri tukungujja ebintu bingi okutugwanira ebiwanga okutumbula embeera zaffe obuwangwa n'ennono obugunjufu okutuwumbawumba okuleeta obuntu bulamu akwanya emikwano aleese obumu okusula emitendo gy'obulamu n'enjigiriza. Kale twebaza olw'obulamu n'okuwona kwa Ssaabasajja Kabaka. Katonda amuwe okuwona okutukuvu n'amaanyi amapya Kabaka waffe omwagalwa. Twebaza beene tumwebaze nnyo olw'okutuyigiriza okufaayo ku balala, okwagaliza, okusanga buli omu okusanga munne ekitiibwa, obwetoowaze, obwenkanya. Ate ne twebaza bannange olw'obukulu
bwakatikkira obuweereza bwe ne gavumenti ye. Kabaka yagamba, kabaka yalonda Katikkiro lwayagala, bw'oba tumwagala tumwebaze olw'amabanga abagereka n'ebisaakaate ebyakola oli omulangira. Abataka baffe balina n'abataka baffe tubalinamu, tubasseemu ebitiibwa. Abakungu abaami ba Kabaka banekyokola wano kintu kikulu, era abalala bajja kiyingira ku mweyungiribwe mutyo. Structure z'okusaawa sibyakusaaga naffe tetwatandika twali batunukiwa mukimanyi. Mweyongere mu maaso, abazadde naddala mu abafubye ennyo okusomesa abaana bammwe olulimi Oluganda. Empisa z'omubantu olulimi ennono kanakaddeko bannange bamuyita Samuel Kibuuka, omubaka wa Ssaabasajja akewenakolera ekyebutoneetegoli empisa eriwali bannange olwoza tuli Buganda. Abantu byobwenyonyo beebalize omukulira birungi byerere mu bulungi abantu tubadde tujja mu motoka ne bagamba omusajja akola omulimu ogw'ettendo. Omutima ogwebaza gusigala mwetoowaza nga mwetoowevu nga mwetoowera. Abantu abeebaza Katonda basigala nga bali bumu. Ekyo nakyo muntu kikubira mu ngalo. Kati kambaweyo mu magezi, mulekeraawo enjawukana, mulekeraawo obunyoomi, mulekeraawo sitwa wakati wa abaana ba Nakalanga. Twekwate Mukama tukuteekeze nga tuli bumu. Nga tutukumira eby'omu maaso bakikulu nnyo vision. We have to be visionary. Nga tutukumira eby'omu maaso tuweerezenga mu mwenkanya. Twasomye Makko 10:16. Yesu agamba nti ayagala okuba omukulembeze mu mmwe abeerenga muweereza wammwe. Lwaki? Kubanga n'omwana wa Katonda, omwana w'omuntu teyajja kuweerezebwa wabula kuweereza. Saalongo entimu y'omubale nnyo ediga abazaamu abensusu. Engero zitugamba nti Namulondo enywezebwa butuukirivu. Ku lunaku nga luno nga tujja kuzanga tujjaganya, tujjukira nti obukulembeze si kitiibwa kyokka wabula kuyitibwa okuweereza. Obubaka buno baffe ffenna abali wano, ate bw'abaana baffe, ate bw'abafuzi bonna mu biti byammwe eby'enjawulo. Buganda ne Uganda eby'omu maaso ebinaatweyagaliza tebisobola kuyimirirawo okubanga bibeera ku malala oba kifuba kikafuuwe, wabula na bwenkanya n'amazima n'omuntu bulamu nga tufaayo kuki? Kuba mulekwa, kuba teesobola, kuba nnamwandu, abaana enfuuzi. Obwo bwe bukulembeze obwa nnamaddala obw'omulembe omutebi. Mwakaikutekulira webali nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, webali okwagala n'oleeta obugunjufu, empisa n'okutandikawo ebintu bingi bannange.
ebisinzaawo Uganda. Naye ekikulu byonna bitandikirawa mu maka gaffe nga nabaganda nagenze wa Ssaalongo, bitandikirawo mu maka gaffe ne bidda mu nka ne bidda mu bujja ne bidda mu ggwanga. Olwo tunasobola okukola ki? Okuzimba Buganda, lwe tunasobola okukulaakulanya Uganda, lwe tunasobola okufuna Africa entebenkevu. Timulaba ebyo mu South Africa biswala nga tubalwanira South Africa bannange. Kibazo mujjukire tusabula esente zaffe kwaba abantu bange. Okumaliriza, Abafiripi 16, emyaka 33 egiyise gitulaga ekintu kimu ekyenjawulo, nti Katonda abadde mwesigwa gye tuli. Amiina. N'olwekyo leero njatula n'obuvumu nga semutyamutya nti Katonda akyalina omulimu gwakola mu Uganda. Oyo yatandika omulimu omulungi ogw'ettendo mumwe muffe agenda kukutuukiriza okutuuka olunaku lwa Kristo Yesu. Bannange obeere baggulu ensolo kweri. Kati omulimu gwaffe omusigaddewo kiki? Kwekulera okujjumbira omulembe omutebi ogwagala Katonda, ogwagala Oluganda ne Uganda eyegombesa abalala. Tuyima kyekitiibwa kya Buganda kyava kyekiriwo lyajja ne Roosevelt pulezidenti wa Amerika nga banabantu nga basuufu omulembe omutebi gwetyo bwetujja ogukwata nga twagala ebintu byaffe nga tulijjulira nga naye kukulengera mu bwetoowaze nga buweereza mu bwenkanya mu buntubulamu. Tulwane bwezizinge, temubongoota, mubeere bagumu mu bumu awatali kwekomakoma oba kwewonga. Martin Luther King Jr. yagamba nti I've climbed the mountain top and I've seen the glory of the Lord. Naffe tuyimiridde kasula ne tulengera, tulina kye tulengedde ng'era kye twalengera nga tuli wano abantu abalala batusekereranga, ffe nga tulengedde, era tulengedde nti Mukama akutte ekintu kyaffe era yakitwala yonna gyakitwala kyonna kituukirire nga tuli bumu. Ayi Katonda kuuma baffe obukundumyeko emikisa gyo gyonna 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 gyonna. Ssaabasajja awangaale. Tusabe. Katonda omulungi tukwebaza olw'obwesigwa bw'olina eri Buganda mu mirembe byonna. Tukwebaza okukuuma Namulondo ne Kabaka waffe. Omuteredda mwongera amaanyi n'emyaka emirala mingi nnyo. Olulyo olulangira ebika byaffe kuuma maama Nnaabagereka. Katikkiro ne gavumenti abataka ebika Obuganda, Uganda n'abakungu baffe wano. Tuwa omulembe ogutatya, ogutalongoota, ogw'obwenkanya, okutegeera ensonga etabusanasonga, ogw'obwetoowaze ogw'obuntubulamu. Era tukkiriza nti omulimu omulungi gw'otandise ogenda kumaliriza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, bonna ne baddamu nti Amiina.